kye bibadde kiteekateeka okufulumya naddala enkuluze y'olulimi Oluganda ey'okubiri. Tukubiriza abasigaddewo okukola ekisoboka omulimu guno guggusibwe era tujja kutambulira wamu olw'obukulu bwagwo. Ku lwa Minisitule y'Obuwangwa ne Gavumenti ya Sabasajja Kabaka okutwalira awamu tusaasidde nnyo nnamwandu omukyala Harriet Namuli Lukabwe, bamulekwa, abooluganda, abako n'emikwano. Tusaasira omutaka Lwomwa olw'okuviibwako muzzukulu we ono abadde ow'omugaso mu kika kye. Olukiiko olukulembeze olwa ECO ne bammemba bonna. Weebaza Katonda olw'ekiseera kyawadde omugenzi ku nsi n'emirimu gyonna gy'amusobozesezza okukola. Omukululo gw'obuweereza gwalese kwe tuli mujjuukiriranga ekiseera kyonna. Tusaba Katonda oyo omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Gutusinze nnyo Ayi Sabasajja Kabaka, twakuumye bubi. Anthony Wamala yakiikiridde ofiisi ya Oweekitiibwa Anthony Wamala yawadde aweereddwa obwakatikkiro n'abuweereza nze era bwe buno obubaka obutongole obuvudde mu Bwakabaka n'olubugo lutuuse. Eggwanga Uganda lyamanyibwa nnyo, eggwanga lyaffe kwetooloola ensi yonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga. Abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe naffe. Katonda omulungi ow'ekitiibwa
ubondo kurekenikisa jera bafe omukumenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyafanda naffe tukikumenga. Bassebo ne bannyabo akadde katugoba. Condolence message. National Union of Disabled Persons of Uganda. The Board of Directors, Management and Staff of National Union. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Engeri gy'empumbawumba okwogera kuno agalukireyo byembize taata yabadde atugambye nkyalegulo ndowooza waliwo omwana ayinza okuba kukyayigamu byemulabyeko byenfuni byabadde atugamba kuba nziyitemu twabadde atambulira ng'oteekerateekera omwana n'omwana muteeketeeke. Tuli mu mulembe nti abazadde tukola ssente omwana n'omusomesa n'omwekera ebizibe na buli kimu nonolekera omwana wotateeseteese si kiwanja oyinza okukwata senozuwa omwana omuziba atalama n'azikuuma nzija temunyiiga era nakitegeje tutta kunyiiga nti kitya kyekikula amaaso g'omuntu emikwano erinnya obuvumu okukula okwagala obuyiiya okulemerako. Abazadde abamu tebakyakikola nti omwana agalasa ku bintu kyaleeta agenda asome okusoma kunaamutereeza olumu si bwe kiba nti twasoma nga tukera ntuuza ebintu n'osiibula ennyumba n'otulaba ekimu n'osiika endenge ate n'ogenda kusinga ate n'obasimbirayo nga taata tamuleka kuva waka natukusindimu kweka okuteekateeka omwana sente bazitulekera nizifa ttodde so kasitaata nga kitugamba nyo teekerateekera omwana naye nga naawe omuteeseteese nebwoleka mu nsi taliremererwa osobodde okubeerawo abantu bewona lwaki tetukaaba twakabye naye tulinasanyuka taata tetunakyamubanja tutekedde ebikwano tutekedde ebyokuyiga era tuliko ku byokusika nga tutudde ku ssente n'ettaka ebyokusika bebagambye emikwano eddiini okukkiriza nabyo byakusika tulina okulowooza ku byakusika bino ttaka ate amwana mulekedde ettaka omulekedde erinnya lya Ssebbowa nti ogenda lengeri erya Ssebbowa n'olitawo
ekyo nakyo kyakusika ekyokubiri saba Mukama akulondera omubeezi anaakuma endagaano taata Mukama yamulondera omubeezi kuba ffe ng'abantu toyinza kumanya oli agamba asinza kuwasa mukyala ansinga muwanvu mamini wanvu nze nedda njagala omukyala mumpi omweri omuddugavu naye nga omukyala nakuma endagaano nti obulungi nawe bamukendedde taata si yali obulungi ennyo naye maama amwagala obulungi kirungi naye waliwo ekisukkako era nga kiva wa Mukama yakuwa omubeezi nti ayinza okuwa omubeezi alina amagulu n'atakulabira n'akuwa omulema n'akulabirira so akulera ababeezi abanaakubeeragayo paka kusaabuusengayo otambule nemwagalaawo ekyokusatu bw'onoobanga n'ekyokulya n'ekyokunywa kitubalenga taata yakyogeranga nnyo tuba tetujjaawo ninga musobulire mami muzimbi naye bakayanangamu neddadde nga me muzimbi dadde agamba nedda ankole kino ankole ekyakesisire ankole ekyakiro abakayanamu so kati mbadde zonnyumba naye sente ezigula puloti zirina miliyoni taata yazirina lwaki tayagula puloti n'agula amayumba n'akola kinaye n'akola emirimu gyero ekinzitukiza emirimu bayibuli nti era mugaga yaffe tumutereka ebiddawa so si ku nsi n'atalulunkanira byansi kuba tetugenda nayo era nti omwana yeetaaga school fees ng'alwa naye dadi nga tulina okuzimba kali kirungi okuzimba era sibagala kwegula balinagula naye omutima ogumakira omutima ogwagaliza omutima ogukuta ekitawabala esente n'ebikolebekabakuga salaries nizo obanyi bati bakuyita kuba nnyo nti ba mpuba bamupaliament afuna miliyoni 3 n'amunamuna afuna miliyoni 3 naye laba omusomesa afuna emitwalo 5 n'azimba ennyumba so kisinzira ku nkozesa ya ssente entono z'olina naagaebaalikiiza olakuba ekyokulya n'ekyokulya ebitaka omwana ebiwulidde abadde muziba alengera wala kitone kirina okusi kaseera buseera agagenda ningi maama sinza alina ekitone kino azimbe zengulire bwakyatekere mikwano sobolobanga n'akatono ngaatoto kabelekobulungi tubadde ewaka twali mu covid tetwagula ku mmere nga tutudde waka tetwagula ku mmere eva emikiyana egewa kiso eva enamulombe enkaaluwa buli omu krisimasi tetwaguza mmere era ekiwa nti kuffe ffenna batono abasobola okuwaayo obudde nga bw'abadde awaayo ku mirimu gy'obwakabaka. Mwami Lukabe Fred Kisibiko atuvuddeko mu kiseera obwakabaka obubadde businga ddala okumwetaaga okutuusa Obuganda ku ntikka amumbuzi mirembe. Tunakwalidde wamu n'ab'enjuye era n'abooluganda bonna. Weeraba munnaffe Lukabe Fred, Mukama akuwummuze mirembe. N'ateekako omukono gwe mukyala Jatimisa Kabanda ku lulwe n'akwata mu nsawo n'ajjamu emitwalo 2 ez'amabugo era eziri mu bbaasa muno. Engalo ez'okwala zobaka obwo webale nnyo. Taata omulabirizi tusanyukidde nnyo bakadde baffe bonna abali obuuyi obwo mu kkanisa, maama mukyala Lukabwe n'abaana ab'ekitiibwa mwenna bwenna abali wano, bantu ba Katonda, bantu ba Sabasajja mwenna mu biti byammwe olw'obudde, munzikirize ntuuse obubaka bw'Obwakabaka ku mukolo guno. Naye nga sinnakikola munzikirize nyanjuleko ku baami ba Kabaka abali wano
owekitiibwa Muhammad Sekimpye bamwogeddeko dda, ye Katikkiro omumyuka eyaddako ebbali. Waliwo n'owekitiibwa Mazzi mulabyeko, naye waali yakola nnyo n'omugenzi, naye minisita wa Kabaka yaddako wabbali. Tulina owekitiibwa Rashid Lukwago, ono ali ku kakiiko ak'olukiiko akali ku by'ennono n'obuwangwa. Omugenzi ono mwabadde agw'obutereevu, ate era n'owekitiibwa Mulagwe Damas waali awo erudda wali. Waliwo owekitiibwa Robert Nviiri, naye ng'ali mu kibiina eky'olulimi Oluganda nga mmemba wa lukiiko. Ne tubeerawo n'owekitiibwa Anet Babirye Luwambo, oyo nga ali ku lukiiko lwa Kabaka nga akiikirira abaliko obulemu. Owekitiibwa Nelson Mugenyi, omukulu w'essaza erya Scandinavia, ali wano. Nga maze nsaba nze Kotirida Nakate kikomeko nga nze Sabasajja gwe yasiima mutuusizeeko obuweereza mu bantu be, nga mpita mu minisitule y'enkulaakulana y'abantu ne ofiisi ya Maama Nnaabagereka. Ofiisi eyo ng'etwala ebyenjigiriza ate n'ebyobulamu. Kati nsaba nsome obubaka obuvudde mu Bwakabaka mu bwangu nga bwe mubulidde obudde. Ab'enju y'omugenzi Lukabwe Fred Kisiriko, Kasaato Zone, Kisenyi Parish 2, Mengo Kyaddondo, 29 Ogw'Ekkumi 2023. Obubaka obw'okusaasira. Amawulire g'okufa okw'ekibaatukira okwa mukwano gwaffe era muweereza munnaffe kati omugenzi Lukabwe Fred Kisiriko gatukubye wala nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Omugenzi Lukabwe abadde ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda mu bufunze ECO wansi wa minisitule y'obuwangwa n'ennono, era abadde musaale nnyo mu nteekateeka z'okukuuma n'okukulaakulanya n'okutumbula obuwangwa bwaffe, naddala okunyweza enkozesa, enjogera n'empandiika y'olulimi Oluganda entongole. Abadde kyakulabirako kinene nnyo eky'okwekkiririzaamu n'obutakulembeza kusoomooza mu kukola emirimu. Tusaaliddwa nnyo okuvuibwako omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka ow'enjawulo atasangika ensangi zino. Munnaffe abadde musomesa awaddeyo ebiseera bye okusomesa olulimi Oluganda n'okuwandiika ebitabo mu Luganda ebisesira ku kumanyisa abantu obuwangwa bwaffe. Byakoze mu bulamu bwe bimusobozesezza okuleka omukululo gw'obuweereza mu bitongole eby'enjawulo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.